Okukyala Irene Ntale. Gyendi ndi bulungi. Akabulire. Anga gyendi nfumba. Ni mu studio eyo mbafumbira birungi. Olina kyotufumbirawo mu maaso tukiswambemu? Yes. Of course ngenda kuta music ompya, so I'm excited about that. Wadde oludde ofulumya music ennaku? Nedda. Of course nina ebirala bye mbadde nfokasinzeeko naye nga ngenda kuta music. Twakulabyeko ku live awo netugamba ennaku zino posta tutandikira ku kaadi eri abantu abakupininga abakusaba omwana emikolo gyagwa kitotuwa omwana kitotuwa Emikolo teginnaggwa okukyala kwaggwa ate okukyala muba mumaze wabeerayo okwanjula wabeerayo embaga emikolo teginnaggwa emikolo gituwa tugisuubira okukyala kwaggwa. Yes. Mulinde mujjalaba mutusabire mutwagalize ebirungi abakukusaba omwana nti omusajja akyala bamutusaba bagenda mulabirira batuleke mukama yagenda otuwa abaana baffe mu kiseera kye ke kaseera otweyo ka bebi nga shiba era ne mukama akimanyi so mukirinde bulinzi oba olinze emikolo giggwirire ddala bakutegeko empeta mulinde mujja kulaba mulinde bulinzi mubere patient aze sina pressure buli kimu ntambulira ku timing ya Katonda ngamba abafaani bakutadde nnyo ku pressure Ntale tuwa omwana guno gala namwe musooke munda bafaani we batyo bo kye baagala baba bakyagalirawo naye naffe tuli bantu we can't always make them happy naye babeere bagumu balinde. Yes. So like how has been marriage bukutwala butya obufumbo because nange sinnaba kufumbirwa omwami tobeera naye bannange ebintu ebyo biri pasono naye sinnafumbirwa okufumbirwa mulina okugenda bulungi nnyo oba ne mukola okwanjula oba ne mukola embaga so nakola kukyala kokka kati sisa kunyumiza bufumbo buli butya sinnabuyingira tumanyi omukyala obeera naye nti okukyala ekugwa omuntu yumuvi buli omu amanyi bwakola ebintu bye waliwo abantu abamovinga in nga tebakoze na mukolo gwonna but a marriage is supposed to go to God and the families so tetunnakikola ekyo so okay mbuza abantu tebabitegera bulungi asingadde bamanyi okola okukyala you moving with them nedda abantu tebabimanyi kuli kukyala oba omuntu yakyala ewa ssenga wange n'ateekayo ensonga yeso nga bw'oba omanyi culture y'Abaganda bwetambula twakakolako one step. Yes. Okay, tutunuulire lwaki abayimbi abakyala ababeera nga tebalina management bakola kitono music waabwe nakkirira abakyala batalina management bakola kitono like bafuuka basta in just a short period of time ne bagwa siina kye nkimanyiiko sikitegedde mpozzi olina management nina management yes ndezeze ekiwala nakola yitsinga bbiri namala ongondoza nga support yemuweddeko nebigaana simanyi lwaki sisobola kyogerera kubanga I've not lived such a thing so simanyi lwaki kibeera bwe kityo naye nze nsuubira buli omu mukama alina time ye ate tolina kugwa mu maanyi ne woba ogudde ne woogezako ne bigaana era ng'oddamu ng'okeera ng'oddamu ogezaako music is about you keep trying you keep being in studio mukama amala n'akuwa kiringa okukola nkyogere nti akiringa okukwata ennimiro n'okanyuga different seeds kale n'osimba ebimu bibala ebimu ne bigaana so naye tekitegeeza togenda kugenda wa mu nnimiro so you keep on keeping on tokkirizaamu kati byaganye kati nkitadde olina olemerako music kulemerako watukuba oluyimba abantu ne bagamba concert yeddako ne tulinda concert paka leero balindemu kuba kati emikolo gimpuuba nali ndooza naasobola obigatta sijja kusobola so kati concert yo guno omwaka tugireke kamalirize emikolo gyange kati soke tukolemuka tentwala speed nze mbeera obulamu obwange bwa mpola mpola tewali kyenvuga speed buli kimu nkola mpola mpola. So you're in a music break for now? I'm not in a break, I'm in studio. Mba n'obudde obeera mu studio just sisobola kuwa bantu concert gye nandiyagadde bbawa kubanga I'm very busy
with preparations ez'emikolo omuntu yenna yali agikoze kamanyi kyenjogerako. They are very taxing, yeah. Abantu abasinga bagamba oba tofulumya music nga tebali kula ku scene bagamba yabivaako bagamba yagwa. It's a different conversation behind there. What's your take upon that? Abantu kale ndooza kibanyumira nnyo owulira nti omuntu yagwa. I don't know babakifunamu comfort okwogera ku muntu nti yagwa simanyi. Naye nga ffe tubeerayo nga tukola abantu batubookinga ku mikolo ffe buli weekend from Friday up to Sunday tuba mu mikolo gy'abantu. So people actually batulaba. Naye oli ayinza obutandaba maybe ku TikTok oba ku TV nalowooza nasirikireeyo naye ng'ate buli weekend bandi kukola mba busy. So abatubookinga bo batulaba. Ate weetuli by the way. Weetuli. What's your dream wedding? Mujja giraba anti gye ŋŋendamu. Yeah. Nedda. No. It's mine. Ogambye, what is your dream wedding? So it is mine. Eri ku kunyonyi, eri ku okola ya Vivian Tendo yali Zanzibar batagala abantu bangi. Ya Vivian yali nnungi nnyo actually I told her. Mujja giraba bwe munaaba mugirabye simanyi. Nyinza ogikweka oba nyinza obbalagako katini. Bannange eri personal byange na mwami wange na famire zaffe. Yeah. Omwami omuwa bubaka ki era ne bafani bo bawa bubaka ki nga tumaliriza? Omwami wange simuwa bubaka bwa TV tagiraba. Aba busy nja mukubira naye omwami wange mwagala nnyo he's a beautiful part of me. Yes. Your last message to the fans, what should they expect from you? Okay, to all my lovely fans, ng'oli eyo ng'onjagala nnyo ng'obuyimba bwange bukukolera. I love you so much. Thank you for supporting me Wendy ne Wesiri. Gye baba banjogeddeko obubi ne mundifendinga. Thank you so much. I love you guys. Music on Piajja. Yeah, Mukama atukuume. Yes, kale.